Omwoleso gw'ebyobusuubuzi oguyindira e Lugogo gusombodde abasuubuzi okuva mu mawanga ag'enjawulo n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyamaguzi ebiri ku mutindo mu ggwanga. Kino kidiridde ekitongole kivunaanyizibwa ku mitindo gy'ebyamaguzi ekya Uganda National Bureau of Standards okulabula bannayuganda okwewala okukozesa ebintu ebitali ku mutindo. Bannamakolero ab'enjawulo abalabiseeko mu mwoleso guno balaze essanyu eritagambika ng'okwolesa ebyamaguzi byabwe bwe kigenda okwongera ku nkolagana ey'amaanyi eri bakasitoma baabwe awamu n'okubamanyisa ebyamaguzi ebiri ku mutindo. Esooka kumanyaganya kubanga twano waliwo basapulaya ab'ebyuma bangi naffe nga tuli basapulaya, so sometimes tuba tusobola okugetinga in contact okubeera their agent. Secondly, n'abantu abayingiramu tuba tufuna new contacts, tuba tufuna bakasitoma abapya tubeera nga tweyongezaako ku market kubanga nga bw'olaba abantu abasinga mulimu abantu abavude Kenya. Abasuubuzi bongeddeko nti bannayuganda bangi balimbibwa ne bagula ebyamaguzi ebitali ku mutindo olw'obutamanya obuyitiridde nga beesanga bafereddwa ensimbi zaabwe. Abantu abasinga tebamanyi mbu bino ebintu ebikola ki bwe biri wano, so abasinga bagenda ku intaneti ne basaakinga ne bagamba kiri eri n'agenda, ate of which oba odirinze n'omuntu owa wano, first of all oba secure omanyi sente z'omanyi bw'okola ki bw'oziwa, n'ekirala after sales service kubanga kati nze omuntu bwe ngwa nkuguzizza ekintu banyina responsibility kumakinga sure mbu kikukolera. Okusinziira ku mutegesi w'omwoleso guno Moise Salvadin akubiriza bamusiga nsimbi okwongeramu amaanyi nga bajja e Uganda olw'okubeerawo kw'obutale okutundamu ebyamaguzi byabwe. Take advantage of this country because there is a lot of potential in Uganda. There is a foreign land available to buy. Also, the importation is very easy. The documentation is very easy compared to other African countries. And the government is giving a lot of support to the foreign industry. Omwoleso guno gugenda okumala ennaku 3 gugendereddwamu okutumbula ebyamaguzi ebikolebwa mu ggwanga okutuukana n'omutindo gw'ensi yonna. Crack Kingdom TV amalindirire Nakalema Grace. This is Kingdom TV.